atendeka kino kikole bwoti yatutendeka bulungi. Kazimba akalatidde abakkiriza bulijjo okukolanga ebiraamo nga bakyali balamu okwewala enkaayana mu bantu baba balese ku nsi. Kubanga munnange okoze ebintu ebitamanya ng'oli mulamu wovaawo ne babibba. Waliwo abantu sibonga malindiriziga lya okubba bubbi bintu era mulimu abamu mu famire ezimu baga oyo waalifa nga tubitwala abadde ennaku zino ngabantu ate ennaku zino okubba kulimu nekkalaamu. Omulabirizi w'e Namirembe Right Reverend Moses Banja avumiridde abantu abeegumbulidde omuze gw'okusaasaanya amawulire agatali matuufu naddala ku mutimbagano. Gambo nga tubibulidde tulekendeegeze ddala gye bitwala oba oli ayagala bibye oba ayagala kuwonoona oba yakola kutya ebigambo ebyo ne birabika byagenze ne bisaasaana tonoga taata yagudde ebadde anabaali mu kinaabiro n'agwa ebyo nabyo ne bigenda naye kitaabadde kituufu n'akatono. Amaziika gano geetabiddwako abakungu okuva e Mengo nga bakulembeddwamu Nabagereka Sylvia Najjinda, Omulangira Kintu Wasajja ne baminisita. Ssaabasajja Kabaka naye aweereza obubaka obukubagiza bw'atisse Omulangira Wasajja. Genzi tumumanyidde akaseera kawanvu era we yabeerera omulabizi w'e Namirembe yakolagananga bulungi n'Obwakabaka wamu ne Namulondo. Abadde wa kisa mwetowaze ng'awa buli muntu ekitiibwa. Tumusaaliddwa nnyo. Akulira ekibiina kino Probert Kyagulanyi Ssentamu naye talutumidde mwana gattaka akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Jose Nnyonyi n'abalala. Gavumenti eya wakati ekiikiriddwa Ssaabaminisita Robina Nabbanja. We celebrate the late Bishop Emeritus Samuel Ssekkadde with gratitude for the service he has rendered to the church and more so to the nation. We grieve, but with hope because he served and he knew God. Abafamire y'omugenzi Ssekkadde bamutenderezza obutasuulirira buvunaanyizibwa bwe nga taata. Taata ono atwagadde nga Yesu bw'akola ki bw'atwagala. Taata ono atusomesezza yatutwala mu masomero amalungi. Tumanyi bulungi nnyo nti ensawo y'abaweereza eba ntonotono era ffe twakimanyanga abaana oba tulidde ki tubeera n'essanyu kubanga tumanya kituwadde ku mutima gwe. Daddy yalina sense of humor. Ate nze erya sense of humor nga sibimanyi. Era nze nangamba webakanga omunyankole nga nkaaba Daddy n'ava eri n'ansangula amaziga. Kakati mami okaabira ki? Obusungu ne buzigwako. Kwegamba Daddy yali unique. Ku ssaawa 9:30 omulabirizi Samuel Balagadde Ssekkadde aziikiddwa ku lutikko y'omutuukirivu Pawulo e Namirembe.